Abatuuze bagamba nti omuvubuka ono abadde atera okweyambisa ebiragalalagala yazze mu maka ga kitaawe awatabadde muntu yenna n'alya emmere yonna eyabadde mu nnyumba. Wano entabo we yavudde. Most of the time he was even disturbing these people or disturbing us like that. So this man wanted it to behave at like he should also begin disciplining. And that is how they started just fighting. So he had a knife and he stabbed the father. Kitaawe David Etwengu bwe yakubye omulanga olwo mukyala we Jelen Ochola kwe kujja amudduukirire kyokka naye Ejwatu kwe kumufumita ekiso. Kigambibwa nti yagezezzaako okudduka afune ku buyambi naye n'agwa n'afa nga tannatuuka wala. Olwo Ejwatu kwe kukyukira abaana abalala n'abatematema ng'omu ku bano yafiiriddewo, ababiri ne basimatuka n'ebisago. Yayokezza ennyumba z'awaka oluvannyuma n'ateekako kakokola atondeka nnyuma. So the community brought him to the scene, and as they were trying to ask him, he just told them clearly that, see, I've committed and I deserve to be killed. And that is how the story ended, and he was killed in that manner. Poliisi we yatuukidde mu kifo kino ng'abatuuze bamaze dda okutta omuvubuka ono. This is the 7th murder in Kaberamaido since January. And the trend is so worrying. In most cases, it involves the family members. Oluvannyuma abooluganda b'omukyala eyattiddwa bazze nga basaba baliyirirwe. We want a transport of 5 million shilling, 17 herds of cattle, a compensation for burial expenses. Zaagenze okuwera 11 ez'akawungeezi ng'abakulu b'ekika bakakuŋŋaanyaawo ente 9 zokka.